tetulina ngeri yonna gye tusobola kumanyamu ssente ya muwa musolo engeri gyebulankanyizibwamu okuleka mpozzi nga abo abali ku ludda oluvuganya baweereddwa omukisa era nga baweereddwa olukusa nga constitution bwekirambika wansi wa shadow cabinet. Kakati munnange wansi mu kulwanyisibwa Joel Ssenyonyi bw'atyo muganda wange ate obwanga aboolekeza Atiak Sugar Factory twakavaano ku ROKO construction era bamulemesezza okubeera nti ayingire ne ttiimu ye ne ROKO construction yazze neyanukula ebaddeko byeyayogedde awo nti bawandiika ennaku z'omwezi nga 10 ne bategeeza leader of opposition office bagiwandiikira mbu nno tebagenda kubakkiriza kubeera nti nno bayingira mbu tebagenda kubakkiriza mbu babawandiikira era bwe batyo nga batukakasa nti gavumenti already mu ROKO construction erinamu shares n'ebirala bingi nnyo bye bannyonnyodde naawe osobola okugenda n'obyenoonyeza kubanga biri awo byonna byakwetooloola nti ansa esigala eri emu oba ekibuuzo ekyetaga ansa nti ssente y'omuwi w'omusolo already babawadde obuwumbi buli ebyo 263 mubeeko kye mukolawo naye tewali kikolebwa n'ebizimbe bye mulina okuzimba kati nga parliamentary chambers nayo ekyabalemye okumaliriza era Anita Among nga Sipiika yatadde kampani eno eya ROKO ku nninga nti balina okubeera nga bamaliriza ekizimbe kino kubanga kireetedde loss eri palamenti kubanga baali babalada nti offices balina okuba nga bazishiftinze bazitadde ku kizimbe ekyo naye ssente babawa nnyingi nnyo kyokka tebamaliriza omulimu guli awo guyimiridde era tusinga okubeera nga agamba nti basuppliers kakati ssente zigenda kuba zibaweebwa butereevu nga tebaziwa ROKO construction kuba kirabika yo muganda wange bwe babawa ssente abaayo engeri kiri nti balina kyebeesiga mu ngeri ya kibojera ku lwazi kale bwe batyo ezo zo bazirya tebakoze eki tebalina gwe beebuuzizzaako n'olw'ensonga eyo tebagenda kubanga babawa ssente bagenda kuziwanga basuppliers ababasupply nga ndowooza ebintu ng'omusenyu amayinja n'ebirala kati olwo bo bakozesa ziri ze baabawedda ze baali edda babe nga bazimba bamalirize. Naye munnange Joel Ssenyonyi ago gonna maanyi ge nga ye akulembera oddo oluvuganya leader of opposition nga bwe nkutegeezezza nti already kati ali Atiak abaayo pressures ezi pressure muganda wange abaali omusimbi ogwo nga bagenda okunyonyola nabo bali awo jjukira temunnange newankubadde nga mwali omusimbi anti ssente era ze zibonyaabonya abantu nti gwe oba oli amasavu ate amasavu gakuviirako okubeera ng'olwala pressure oli amasavu gagenda kukulwaza pressure n'ebintu ebirala byemukozesa bigenda balwaza endwadde nga zikansa n'ebirala kati ate oli omusawo munnange waali era gwe jangu wano ku Uganda at large ennamba zaffe weziri awo emu esembe ya 15 endala 73 kati olwo nsooke nkuwa ennamba okubeera omusawo agenda okubeera nti munnanga akujjanjaba omusawo ali qualified era gwe munakkanya naye nga mutuufu olabira ddala ono kati ntuusi abimanyi ati twogera olulimi olukwatagana ati yabisoma mukugu agenda kukujjanjaba mawuggwe ensigo kibumba prostate cancer ne kansa omulala yenna ebizimba byonna muganda wange kale pressure aba Atiak Sugar Factory muganda wange bano zaabakubye dda mu kakiiko k'ebyokulonda abaloko n'ewalala yonna muganda wange pressure z'amaanyi zibakuba mu KCCA naye omusawo waali gwe nkubeerako wano nze nkuwa ennamba ye kati munnange leader of opposition mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi ono atutegeezezza nti tewali kintu kyonna munnange kye bayinza kulaga ku buwumbi 553 n'omusobyo gavumenti ze yawa Atiak Sugar Factory eno muganda wange nga eri kukikkirira era bw'atyo nga ayagala
bateekebwe ku nninga bannyonnyole investment mu factory eno gye baakola. Muganda wange nga n'okutuusa kati eri awo yalemererwa n'okubeera nti nno kale waakiri ekola ssente ezigibeezaawo naye nga tekola magoba. Ekyo kyagirema kwegamba oyinza okukola bizinesi ng'eri ku break even, kyebategeeza nti okola n'omaliriza byonna operational costs zonna naye amagoba g'otalabako. Kiba kitegeeza nti tosobola kwewula, osobola okweyimirizaawo. Kakati bw'atyo ategeezezza naga nti pulojekiti eno yatusanyusa nnyo bannayuganda, era nga ffenna tuwulira nnungi nnyo mu kujanjula naddala eri abantu b'omu mabuga ga Uganda. Naye yatandika bulungi nnyo, naye mu makkati awo nga mubimanyi bakaali smart bwe batyo ne bayingirawo, era ebibuuzo bingi nnyo nga ansa munnange ntono n'obutabaawo okusinziira ku Jewel Ssenyonyi. Kakati factory eno tekola era tebakakasa ddi lwegenda kubeera nga eggulawo, etandika okubeera nga munnange ekola sukaali. Ssenyonyi bw'atyo yategeeza Paalamenti yatudde ku lunaku lwa 12/15/2024 nti munnange nga amaze okubeera ng'akyalako eri factory eno esangibwa mu Aruru wali mu mabuga ga Uganda, ebyo bye yasangayo, era nga kyasinga munnange okuteekako essira nti factory eno tekola sukaali, tesobodde kubeera ng'ekola sukaali yadde n'akasawo akamu bwe kati, ate nga gavumenti ekyagiteekamu ssente. Kati nga yeebuuza nti gavumenti erina kigendererwa ki, kubanga gwe omusimbi bakyaguteekamu. Nakugambye nti bino oyinza okuba nga munnange tobimanyi kuba tebisasamaza nti oba Britain Kulu waki, naye nga byamakulu nnyo okubeera ng'obimanya. Kakati era nga yeebuuza nti gavumenti erinamu shares mu factory eno, bwe zibanga mweziri batubuulire erinamu shares mmeka, kubanga ezo ssente zaamuwa musolo ze bazannyirako. Twagala returns, twagala amagoba mu ssente ezo, kubanga buli mwaka basaba ssente every year. They request for money for this entity, muganda wange, naye tewaliwo results zetulaba, tewali results. Oba okitegedde bulungi muganda wange, ti factory gyeri bagigulawo ne babawa ssente empitirivu nnyo, bumbi buli mu 5 plus, naye n'okutuusa kati n'akasawo ka sukaali akamu tebakakolangayo, kyokka ate buli mwaka bongera okubeera nga basaba ssente. Factory eri awo. Kakati munnange Ssenyonyi agamba nti bwe yagendako Atiak nakuzomezi 7 Oktoba 2024, Ssenyonyi yagambye nti yasanga munnange ng'ebiriyo bikaabya factory nga tewaliwo yadde ne raw materials ebyali bikozesebwa okubeera nti bakola sukaali. Kale bw'ati agamba nti kampani eno eri awo erabika etuuliddwako, era ng'agamba nti abasinze okubeera nga bagiremesa be ba Uganda Development Corporation, kubanga bano balina okuba nti bagikwasaganya ku lwaffe ng'abantu nga public, kubanga ssente z'omuwi w'omusolo muganda wange gavumenti bagamba erinamu shares, kitegeeza nti ffe ng'abantu Uganda bannansi abasasula omusolo ffe abalinamu shares. Kakati ekibanga bwekiri kubanga tuyinza okuba nga just public kigambo kina kikitegeezebwa kubanga bagamba wana Uganda nge buli kimu kirina amakulu gaakyo, vocabulary yaffe kati ffe ng'abantu tumanyi kirala. Kati nabali nabo abakagurupu kaabwe nabe bw'oyogera ku nsonga ezo nabo bakiraba bulala nnyo, bakitegeera bulaga nti obadde otegeeza ki. Okay, tukitegedde munnange. Bagamba abali eri mu sugar factory bagamba nti tebalinaako n'omu gwe balaba
tebalina bikozesebwa raw materials era baagala machinery zonna machines zibeere nga zikola kwekaba zireme kubeera nga zitudde butuuzi awo nga zioperatinga kubanga sente zateekebwamu naye machine zitudde butuuzi awo sajja balya zindi ne badduka bali eyo mamanyi nammwe waja kakati Ssenyonyi bw'atyo ng'agamba nti muneekulwa ssente ezaateekebwamu eza munnayuganda omuwi w'omusolo mu factory eno gavumenti erina okukakasa nti mu butuufu ekola. Government should ensure its functionality. Naye maganda wange story ate eri ku bikukujju nnyo. Kati Sipiika Anita Among bw'atyo n'asaba leader of opposition okubeera nti atebolinga report era nga report erina okuba nga ekwatagana ku ebyo bye yasanga nga akyadde Atiak ate era atebolinga report eya ROKO Construction Limited okukosa neya Day Biopharma Limited era minisita gwe kikwatako baba ministers be kikwatako ku nsonga eyo bajje bawe response yabwe bannyonnyole biki ebigenda mu maaso. Muganda wange ebintu bya nnyondo naye tubasabire nange baganda baffe basobole okubeera nga muganda wange tebaterebuka kasita bavubuka mpala kitale kyemmanyi nti omuvubuka bw'aba akolanga ddala mukozi yasobola okubeera mu mmotoka ng'akivuga kiro na misana kubanga abatanatuuka kaseera ako akeeganya okukola. Kyovudde olaba abavubuka basitukiddemu ku mulembe guno beekwatiremu mu kintu ddala lwaki ebintu biganye, lwaki ebintu bitambula kasuubo, kubanga abo abatudde mu ntebe ezo bo abaali abakkuta edda bajja mu buyinza ne balya ne bakkuta kati bali batakula mbuto omukkuto ate bagamba nti enjala bulwadde omukkuto omugayaalo kakati bali eyo baagayaala dda bali ku mukkuto. Kati abavubuka balina okubeera nga munange baceekinga system nabali bakaddiye naye baganidde mu buyinza ebintu babikola mbu balina experience mbu balina ki babikola kasoobo babeera mu malwa musisha kugenda ku bubaga eyo beekolera bubaga eyo kugamba nti abalamuzi balina gye bakolera obubaga balina amabaala gaabwe esebo gye bagenda tebagala kwerabisa kati babeera eyo abagagga n'abagagga bokka era gye bakutulira ziddiiru. Kati yeena abavubuka ebyo bayinza okuba nga kale bo abamu batandika butandisi kuwasa yakazaala akaana kamu bubiri kwegamba ayagala ebintu bitambule ku sipiidi bwe bityo abamu kye batanalaba nti kya mugaso nnyo era kirungi nnyo. Kati sipiidi eyo tetwali gifunye ebyo bina temwali bitegedde newankubadde nga munnanga bamu bagamba era ndaba buli omu alya ebalye naye jjukira beewagira okulya ate era bafuna ssente z'omuwi w'omusolo bafuna za allowance alina emirimu ng'emeka ajja kubeera nga ye MP minisita ate simanya yakulira ki ate mu UPDF akola bwati ate naakola bwati eno bamusindike ne commission zinagenda akola bino yabegera ne Museveni yakola atya wonna ng'afuna ssente allowances bonna abaafunawo ssente n'eddiiru zonna endala zonna ng'akuba ku mutwe gwe wagira okulya nga gw'oli eyo muganda wange n'akagaali k'ovuga kaabika omupiira enkya n'eggulu n'okaleka n'ewaka n'otambuza ebigere ne weetikka oba nakatiiwo oba ki ku bigere. Abakyala mbalaba wano nga bayitawo mu mikwesese ekifo ky'empuuta kya 1000 ekifo ky'empuuta kya 15 ekifo ky'empuuta kya 15 era bwe baba bayitawo bw'oba olikodinga osooka nakulekeraawo katono nnyo kubanga balina obulowoozi buli shaapu nnyo bakeera kukola ate era nga basasula omusolo yadde nga ebyennyanja bye batunda muganda wange nabyo byabafuukira dde ebizibu bafunako katono nnyo. Kati olwo akatono ke bafunako lwansonga nti omusolo gwasukka bwe gugenda eri kati omusango oba oli awo naye awoza kabalye balye tamanyi nti omusolo omunene nnyo gwe bajja ku byennyanja oba n'okubeera nti nno babibulankanya olw'obuluvu
bye bimuleetedde okubeera nti ka bizinesi ke yali badde afunamu tafunamu ayinza obutakitegeera ng'amala gawagira.